esswala lwaki olubeera mu Fatiha n'obeera ku ekyo n'addayo emabega n'akima aya. muraat ahwali almusallin, olina okuva ku mbeera z'abantu bakola ki bosaaza n'otalwayo nnyo eyo. Then wakale fo tumaze tuula wali okabe n'Fatiha yo giddingane owetooloole. Tetuyinza kujja kugaa nti gwe ssebo oludde nnyo ku Fatiha, ani ayinza okujja nakugamba ampozi nga muguwa ddala. Naam. Assalamu alaikum. Alaikum salaam. Imaamu omusiraamu alina omukyala gw'ayagala kumuwasa, naye omukyala yamugambye nti si mbeerera, naye yawulira omuwalimu ng'asomesa agamba nti omukyala yenna yalaba ku musajja nga tannafumbirwa, omuvubuka yenna tamuwasanga olw'ensonga tasobola kwerabira oli yasooka mu kisaawe. Ekibuuzo agende mu maaso amuwase oba ekisooka bakoze ensobi ebayogedde byaki, era nga ekitera okubeera omwo omwami yanyiga omukyala n'amuteekako ekifuba mbuulira njagala kumanya, tugezanga n'obuuza omukyala ekigambo ekyo okyagaza ki eyo nsobi nene. N'omwana omuwala singa omwami amubuuza oli mbeerera taddamu, kubanga bw'agaa ntali aba atandise okwogera nti yakola amazambi, ate nga nabbi yatugamba sallallahu sallama kullu ummati muafu illa almujahilun, abantu b'ekibiina kino Allah bonna agenda basonyiwa okujjako abanyumya. Okola ensobi ng'oli ne munnooli Allah n'ababikkirira kati oyingiza munono, kati naye tutajja kumutwala ate n'ekyafu n'omulala era naye abimugambe. Sirika, lwaki obuuza omwana omuwala oba oli mbeerera oba toli? Mubuuza byaki? Tomubuuza. Tokkirizibwa kubuuza mwana wa bendi muwala oba oli mbeerera oba toli, mubuuzako byaki? Oba ofunye omukyala n'omusiima siba busabi Allah akuteremu baraka. Ekirala, omukyala okubanga si mbeerera si tteeka nti alina kuba nga asinkana mwami, waliwo n'ebirala ebimufuula okuba nti takyali, ng'endwadde, accidents, yasitula ebizitowa, yasinzituka n'agwa, bingi ebisobola omufuula nga takyali. Gwe bagembulira atakyali. Ate naye ekirala, waliwo n'embeerera asobola okuba nga mbeerera naye ng'ate man-made, oba oluyita luto man-made nga bakola nkole, kubanga nakyo gyekiri ne bakola n'addayo. Kati gojja kuwooza nti wallahi nga si yeye batute man-made ey'Echina, ate onakuba neya Japan. Japan batera okukola ebintu ebiri origini. Kati ebyo si bye bikulu, ebyo si bikulu. Bajamaani abavubuka bagenda bakakkanya abaana b'abantu n'olyoka omubonyaabonya, tambula mutulabe, bigula, kola booti, kati giridden, njaga kulaba figa. Lwaki obonyaabonya omwana wa bende okutuka ku ekyo? Naawe enkyo ojja kuzaala abaana abawala. Oba tomusiimye khalas, si lutalo, batulabire. Kati ono yamugambye nti si mbeerera kubanga ono yamubuuzizza n'amwesibako n'amulemesa. Kati ate amaze omugambye ebyama bye ate ayagala kudduka. Naye ekirala, omwononefu yaba n'ebibuuzo ekika ekyo. Kati naffe tugamba muwala waffe ono tekakutanda n'ofumbirwa ekisajja ekyo ekyononefu. Teriyo omwana mulenzi atali mwononefu omukkakkamu ayinza kwogera bigambo ebyo mu maaso ga mukyala. N'ensonyi zokka zanabakuna abajjudde ensonyi, tandika otya okusimogola n'otuka ku leve eyo. Kati lino lyononefu. Kati omwana waffe atali mbeerera tumugamba togeza. Omwana omuwala singa omusajja akubuuza ekyo ekibuuzo bisazeemu mugendeka, ogenda gwa ku muteeru. Ogwo muteeru gwennyini gwanaabuuka ensonyi, abuuza atya omukyala nti oli mbeerera oba toli, sayini ya buseegu. Ateri museegu tesobola kiyisa mukamu, ng'ensonyi wazinaabadde otuuke ku leve eyo. Tuli ffenna kati embeerera si kyekikulu, kubanga
esobola okuba nga tagirina naye nga ate tabangako mu byabwononefu, esobola okuba nga agirina nga byabadde abeeramu nga bagizaako buzi, nga ojja kulowooza nti oli wamaanyi nnyo. Kusaba busabi Allah tabaraka wataala. Kakati ye omukyala omwami ono abuuza ekibuuzo buzibu buli bumu nti seeka yabasomesa nti omukyala ono gwe yasooka okuba naye talimwerabira, seeka yakisomesa. Eyo ngombo y'abazungu so si njigiza ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bebana ka formula mbaka kaseyingi the first simanyi deepest simanyi bikoze bitya. Eyo ngombo ya kizungu si njigiza ya busira, si njigiza yaki ebakuba njigiza ya Buisiraamu ate ye yatulaga kirala sallallahu alaihi wasallam. Bashala be bonna yabasinkana nga balina gye bava mu bufumbo okujjako omukyalo ogwo Aisha radhiyallahu anha, bahafisa bamaimuna basauda ba umramula bani radhiyallahu anhunna yasanga balina first cut the deepest balina byakwogera abazungu akantu yandibadde naye abaleka. Nabbi alina abakyala mu bufumbo bwe sallallahu alaihi wasallam nga babba bali yabasaza mulayini wali naye nga omukyala w'oyo ate nabbi yamuwowo. Falamma qada zaidu minha watran zawajnakaha. Omu ku bakyala be gwe bayita Zainab yali mukyala wa Zaidi, ne baawukana. Nabbi n'atwala Zainab naye nga Zaidi asimbawo omulayi. Kati oyo sheekh yali asomesa ngombo z'abazungu, sayings ez'abazungu, so si nusus line eziva mu Quran ne hadith. Naye nga kyannaku nnyo nnyo okutandika okwambalira omwana omuwala omubuuze oba agwa mu layini ki tokikolanga, era ne waba kikugambye kennyini era tokyesiganga nakyo. Tuli fenna? Naam. Imaamu nsaba kunnyinnyonnyola kukikwatagana ne sunna eri wakati wa magaribi ne isha eya raka omukaaga. Eya raka omukaaga wakati wa magaribi ne isha eya raka mukaaga sigimanyi. Wakati wa magaribi ne isha esunna eriwo eya baadiya ya magaribi yeriko obujulizi, then waliwo sunna endala ezitalina muwendo, kubanga bwoba oli masjidi ng'olinda isha ani agenda okusala ku sunna zo sala ng'olinda oba eswala kyetutayawula ekyatulemu okwatula kiri eki okwawula sunna norawatibu ndala. Ffe twalowooza nti basibyewo byonna ziweddeyo ezo, eyo class ndala ziri 10 na meka sunna norawatibu era ke 12 ezo ndala tekitegeeza nti eri ndala. Olinayo ezize endala, olinayo ezize nki, olina tahiyatul masjidi nezizo ng'otuddeko obutuuza onoga kansala y'sunna zange 8 2 nga wekiso ekifo teryagaana terenza kugaana. Kati ng'otuuka masjidi y'e Madiina nga mubeera mu haramu ezo ez'ebbeeyi ng'otuula butuuzi olwoba wabala byokola salayo sunna salayo sunna. Jukira nti twaganye nti e Madiina ofuna 10,000 oba ya faradha oba ya sunna. Kati nga tewoba sunna zo eziwerakaawo ng'olinda za rawatibu zooke 12. Ate nno ekyewuunyisa eza rawatibu zizitowaka okuzisalira eka wezisinga okuweza ebbeeyi oba mu ofisi oba mu dduuka si ku muzikiti. Naye kyayogeddeko era ku mukaaga oguli wakati wa magaribi ne isha sigumanyi. Naam. Kika kya munyaaki gwe tulina okutta? Naam. Kika kya munyaaki? Ekika ky'omunya gwe tulina okutta gwe bayita wazaga. Tulina wazaga.
wazagha gwe munya nabbi gwagamba okutta sallallahu alaihi wasallama era guliko empeera nfofoolo naye kizibu nnyo okubeera mu nnyumba nga temuli muwazagha ne bwe ziba ziri ez'abaloodi bannaggwedda kabaamu kagezi kazibu keekweka ne mubeerako mu nnyumba okumala emyezi n'emyezi nga temukalabanga naye nga mwekali kalina kala ziwerako naye tetwogera ku munya guli ogulina strips ebbiri ku mugongo ogwo gwolusi musobola okubeera mu nnyumba nga teguliimu ogwa black nga gulina strips ebbiri ku mugongo ogwo tegulina buzibu gusinga kubeera nnyo z'essubi enkadde ez'edda zino ezammwe ezakalina teguzisobola tegutera na kubeerayo nzisigulabangako na mujensulamu kampala tegubaamu naye wazaga allahu akbar wali kali akantu kasufu mukalina ya munana waggulu kaba gye kali neweebuuza kajja katya mpaka eno akanyaako abagala okukategeera gwe fuluma ekiro ku ttaala ya security light yabeera ku kisenge awo ogendewo okabaawo kateegerawo ebyokulya riziki yaako kakiteganya ekiro ku butaalataala kubanga obutaala buleeta ebiwuka bujja ku ttaala ettaala ekiro wajjawo obuwojjolowojjolo busenene buyanziyanzi ne katrapingirawo riziki tuli fenna ayagala okumanya wazagha omunya obusiraamu gwe bwatugamba okutta era ng'ofuna n'empeera gwe fuluma ekiro ku ttaala ebweru ogende ku ttaala ya security awo kizibu nnyo okubulawo era njatwala n'omukisa guno bategeeza nti waliwo buvidiyo obwe bakwata Saudi Arabia ku ziharamu nga mulimu ebiwuka agamba nti bannanga abantu Allah yabaweereza yazaabu kati olaba yabasindikidde biki enzige biki tumwabiraba ebyo ebintu amawulire si matuufu naye nga ebyo ebiwuka gyebiri ensi zino Allah yazikola buli nsi erina ebyayo ffe tulina wano mu nsi zaffe ez'ebibira tulina sizoni z'enseenene si bwe guli mwabakulidde e Kampala temumanyi kye bayita enseenene jamaani enseenene nga zaagudde tulina sizoni y'enswa n'ensi z'amalungu zirina sizoni ez'amayanzi era amayanzi ago bwe gatunulira gonna gafaanana ddungu temulimu green ebyo mu mwaka biraba ffe twabiraba 20 years back kubanga natera okulaba ebintu ebyo mu 2000 nga tugenza okusoma bwe byalula eyo mu malungu eyo etabeera bantu ekiro bibuuka kati wabeera layiti we biraga ate nga haramu ezebbiri mu nsi ezo ze zisinga okuba layiti mayanzi ga muddungu sizoni yago etuuse gatambula kunoonya layiti gagukira ku Kaaba gagukira ku masjidi ya Nabbi sallallahu alaihi wasallam nga gaka ku ttaka kati ffe abataagaliza nsi eyo n'okugyogerera ate munange abasiraamu bennyini ekiri e Makka Allah yabakubya azaabu byogerako tobimanyi kati ate obuzibu obubaawo amayanzi ago Allah yagakola nga bwe liba ligenda okubuuka liyambibwako amagulu tails ziri wegamala ku tail kuserera okamala obuuka tezisobola kuddayo kubuuka era obisanga biri awo biraaja nakyagala kubuuka kyesindika nga waserera we wati naye tebirina bulabe ku muntu tebiruma tebirya mmereyo tewali kyebitaga ate nagamba bino bibakubaka singa zenva naye bo tebabirya bo tebakola ki tuba wanga era kirinamu karakita y'enseenene ate n'enseenene yeeruma n'okuluma naye ga just mayanzi amawulire gwe nga gwe omusomi wa irimu tolina kujja ku mawulire ku social media kubanga social media kuliko bayudaaya ate abayudaaya Allah yabaga nti walan tarudha anka alyahudu wala nasara tagenda kuba mukwano gwo
tojja mawulire okwo ago agayanziyanzi gava mu ddungu nga gazze ganoonya kitangaala. Naffe abakwata enseenene basimba ttaala wali kiro si bwe guba nga batuula zonna zifuutukayo emiseenene zijjaawo. Ako mukategedde ensi eyitibwa Makka, Madiina oba Saudi Arabia enejeno bw'obanga ogenda gyogerako kigambo weetegereze, kubanga erina ekitiibwa ky'okuba nti mulimu ennyumba ya Allah, tomala gasamwasamwa. Bino byebasingira bafirawuna, bino byebasingira bafirawuna, tufaana walqummala waddafada nga Allah tabaraka wa taala mu Qur'an byasingira firawuna. Si byebyo jamaani, eyo sizoni ya era ate no baba bagimanyi nti mwezi bweguti ne bweguti tufuna bino, mwezi bweguti ne bweguti ate ne bitamanyi ffe ebiri mu nsi ezo nga wabitegeddeko nga tumaze kusoma olowooza azaabu balina desert storm, omuyaga gw'omu ddungu, embuyaga ey'amaanyi yakula neewoola egenda mu nsike mu ttale eyeetabera bantu neeyoola amakutiya n'ettani z'omusenyu nejja neziyiwa ku kibuga nga naali awo tomulaba, oba eziyoolayo etya nejja ng'ezikulubbya bwetuuka mu kibuga n'ezibateera eti. Era bano bantebereza budde bagamba tunaatera wiiki nkati ng'emu ebulayo, wiiki ejja teri kusoma eri kiki mubeere waka. Omuyaga ogwakula ne guwola gugenda ne guyola ttani n'ettani eyo tali bantu ne baguyingiza ekibuga omusenyu ne baguta, buli kimu nekiryoka kikyafuwala. Kati atamanyaga nti zaabu zennyini zino, eyo season era emanyikiddwa. Desert storm bw'abazze abazze, twabanga tulina ne darusu muharamu ne batugaa nti enkya tugenda mu dalasa, teri baasi egenda kutambula, teri motoka nemutambula, ettala y'emmotoka kabanga kasubbaawo ate n'ovuga otya emmotoka nga tolaba. Kati abaffe singa abagyali n'abiraba n'akwata ka vidiyo ng'aweereza eno, mulaba azaabu eziri eno, kintu bamala kusoma ne bategera lwakino kiri bwe kiti, lwakino kiri bwe kiti. Nalabye bu vidiyo obwo obw'amayanzi agago mu malungu, kati nga ffe twakabulaba, ffe twabiraba dda. Tuli ffenna biyingirawo kiro ne bijja birandinga ku haramu ku tails ne buli ekika ku ttaka kizibu okuvaawo, okujjako nga kifunye omukisa kino ekikiriraanye ne kinnya ku bode ya kinnakyo ekikiriraanye ne kisindika awo kibuuka, era obubuuka bwe buti ne buddayo waggulu n'ebiraajanira awo ne bajja ne bayera ntusaala. Kati atamanyi aga nti kiki fasiiru fil ard, mutambuleko mu nsi, inshallah teke mbatambula, kubanga bw'otambula entegeera ekyuka. Gwe zoyita azaabu kumbe embeera za budde, gwe zoyita azaabu seasons mu nsi ziri, era bannyini bo balyokke nakyo bakimanyi era badde bakisuubira okusinziira ku ntebereza y'obudde yaabwe nti mwezi bwe guti ne bwe guti tujja kuyingira. Moroko waguddeyo ki? Moroko yaguddeyo mu CCD ndiridda wanze yaguddeyo gyo Moroko musiye bakubye Allah bataasire bambi badde simanyi Moroko Mufalansa yamufuga mu embeera z'Ekifalansa nnyingi, era Moroko okugera naye Oluwarabu osanga obuzibu ateekamu ebigambo by'Olufalansa, ayogera sentensi nga mulimu ekigambo ky'Olufalansa eki n'olyoka otunka n'ekigambo. Twasoma nabo teekamu French mu Luwarabu kubanga Omufalansa yebafuga, bayitawo Magharibi mu Luwarabu, al Magharibi yensi erinnya ly'essala, al Magharibi, capital city bagita Rabat, ate ne Rabat nakyo kijja mu hadith ne mu Qur'an. Sika akusaaga lwakuba kafumbekeramu obuseegu
olw'omufalansa oli yakayingizamu ki ati obamanyi ba Europeans ye bwajja aleeta buseegu ayambula abaana ab'obuwala n'atamiiza abalenzi beebawa emyenge ekiddako kukola ki omukyala ayambadde bukunya ate ono atamidde nga tutambula ekisemba Yusufu barakallahu fikum wajazakumullahu khair w'emyenge ekiddako kukola ki twebaza abayizi baffe bonna n'okuba nga bawulize we twataddeko nti daasi etandika ne bakomawo inshallah taala tusinkane sande ja. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Twebaza abayizi baffe bonna